أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. twebaza Allah omulungi akyatwazisa obulamu, tumusaba Allah ngera tumwegayirira obulamu buno bwakyatuwadde atusaasire tukoleremu ebyo byayagala. Zizaako okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Omulungi atulaba yonna gy'oli, nziramu okwaniriza ku lutuula lwaffe lutwatuuma durus wa ibar, emisomo n'ebyo bye tufuna ne bye tuyiga mu misomo egyo. Abaali wamu naffe omulundi oguwedde twatambulira ku aya eri mu suratu Tawba, aya ey'ekikumi-mu-abiri-mu-bbiri. Yasuba omusomo ogwo wandizeeyo n'ogutunuulira oddemu ogulabe tusobole okuba nga tutambula naawe ku lunaku lwaleero. Lunaku lwaleero era tugenda kutambula ne basheekhe be bamu betwatambula nabo ku mulundi gwaffe ogwakulembera, nga tulina Sheekhe Ashrafu Matovu Bazanya Nengo, tulina Sheekhe Ali Abubakar Wambete, tulina Sheikh Hud An-Nawawi Al-Madani, tulina ne Sheikh Ali Ahmada Ziksoka. Beba Sheikh abo abalungi betugenda okutambula nabo olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero njagala mukkirize era mukimanyi aya eri gye twatambula nayo Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugamba وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. leero tugenda kutambulira ku kigambo ekyo liyatafaqahu fi ddin. Tugenda kutegeera okukenkuka n'okumanya okusukka ku bantu ba bulijjo okutegeera amateeka g'eddiini ya Mungu eno. Tutandike ne hadithi ya Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi atugamba fakhiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami idha faqihu. Nti abasinga obulungi, Nabbi yali agamba basahaba nti abasinga obulungi yoye yali omulungi mu jahiliya batannasiramuka, era yagenda obasinga obulungi mu busiraamu idha faqihu, singa obusiraamu buno abutegedde mu ntegeera entuufu. Basheekhe mukkirize olunaku lwaleero ng'era mukkiriza olubirye tugenda kutambula nammwe ku kigambo liyatafaqahu, okukenkuka n'okutegeera eddiini yaffe n'obusiraamu. Tugenda kutandika leero ne Sheikh Ali Abubakar Wambete. Sebo Sheikh tukusaba otunnyonnyole fiqhu, okutegeera kuno, okumanya kuno. Omuntu atulaba ekigambo ekyo ayinza kitegeera atya okusinziira mu kugaziwako n'ebyo byewasomesebwa? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kankulembeze ebigambo byange n'okutendereza Allah jalla jalaaluhu, tusaliye n'okwekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tukwebaza ssebo atukyaziza olwaleero, entakira obutatukoowa okutuukira ku nsonga twakoma ku aya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'era kwe tukyali ne tukoma nga bawalimu batunnyonnyodde basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oluvannyuma lw'okubeera nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abannyonnyodde nti tekigwanira eri basahaba bonna kubeera nti baggweera mu nsonga emu. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaga nti falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin. Abamu ne basigala ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'ekigendererwa ekyali kibasigaza kulaba nti bongera okubeera nti
bakenkuka mu busiraamu. Abawalimu abamu bwe banyonnyola ekigambo fiqhu oba fiqhi batutegeeza nti al fiqhi huwa al faham, kuba kutegeera, entegeera eyaffe ey'eddiini ey'obusiraamu. Ate ye Imam Abu Hanifa bwe yali annyonnyola yagamba nti kyebayita fiqhu ma'rifatu nafs wa ma laha wa ma alayha, kwe kutegeera omwoyo n'omuntu okwetegeera ebimukwatako n'ebyo mwe yava oba okutuuka okubeera nti ayitibwa omuntu. Alfiqhu basahaba baasoma obusiraamu ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ne bakenkuka mu ddiini ey'obusiraamu nga Allah bwe yabagamba nti liyatafaqahu fi ddiin, ay eddiini gye baali bategeeza okukenkukamu si madiini malala abantu ge beesinza oba si bantu nga bwe bategeera nti entegeera zaffe zaawula amadiini. Ekyokulabirako fil masail, baganda baffe tuyinza okufuna ensonga oli n'agitegeera mu ntegeera endala. Ekyo tekituleetera mbeera yagga nti kati oyo avudde ku busiraamu oba fiqhu we afulumye ku buki ku busiraamu, nawankubadde nti aba ayawukanye ku ntegeera yaffe oba endaba yaffe. Bagenda mu maaso ne bannyonnyola fiqhi ne bagaziwa eddiini ngazi ne bajjamu ekiyitibwa fiqhu ahwalu shakhsiya, fiqhu akwatagana ne ku buntu bw'omuntu, ku mbeera z'obuntu eza bulijjo, ne bajjamu fiqhu almuamalat, embeera ey'omuamala oguli wakati waffe, era abalala ne bagaziwa mu fiqhu zaka mu mbeera. Tujje mu kigambo kya Sheikh fiqhu ahwalu shakhsiya, aywa mu mbeera z'abantu personal life, mwe tusanga okuwasa, mwe tusanga okulabirira abaana, mwe tusanga talaka, ebintu ng'ebyo. Ebintu ebyo byonna bitambulira mu fiqhu. Ne bakomaawo fiqhu ahwalu shakhsiya ne bagenda ne bagaziwa mu fiqhu. Fiqhu we twogera ku fiqhu tetwogera ku fiqhu nga topic oba subject eyimiriddeemu. Basahaba baagaziwa okusukkakaawo ne bajjamu fiqhu al usra, ne bayingira mu families. Ojja kusanga nga wo wagazi nga waliwo abaagaziwawo mu basahaba, n'osanga fiqhu al ibadaati, abalala ne bagaziwa mu ibaada bwetaba tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Awo mujja okusanga abaagaziwa mu fiqhu oyo osange baganda baffe abasuufi nga bo baagaziwa mu kutendereza Allah n'okumusinza, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Tazkiyatu nafs, fiqhu mugazi, kitegeeza fiqhu tuleke kumufunza ku mbeera yakulowooza nti basahaba okugaziwa baagaziwa mu nsonga emu. Kyebayita eddiini liyatafaqahu fi ddiin, baalina okugaziwa mu bintu bingi. Nga maliriza mu bufunze, nabbi sallallahu alaihi wasallam ebbanga lyeyawangaala nabo mikwano gye ridwanullahi taala alaihim ajmain, yabeetegerezanga empangaala zaabwe, empangaala yaabwe, enneeyisa yaabwe, n'atuuka okuboogerako ebigambo n'agamba nti araf ummati, omuntu asinga okubeera omwetoowaze mu umma yange, omukwata mpola, yani kiva mu kigambo ki Sheikh Ashraf rafa, yaga nti Abu Bakr Siddiq yasinga obukwata mpola. Kitegeeza oyo fiqhu mwe yali ayingidde ahwali shakhsiya, naye mu mbeera ki yakubeera nti yali akwata mpola. N'agamba nti wa ashadduhum fi ddiini Umar buni al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ne yali abasinga okubeera nti yeekwata kuki ku ddiini. Tetujja kukozesa kigambo kiri bantu kye basuubira. Ekigambo ekyo bashekhe okukijjeyo bulungi, ndowooza lyerinnya lya Umaru liri al-Faruq. Aywa, Umar yali ashaddu ala ddiin ku mazima. Aywa, si bukambwe, bal yali ashaddu ala ddiin, mu ddiin. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayongerayo ng'agezaako kutugaziyiza embeera. Katono nnyo ku kigambo ekyo.
ekigambo kya Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu radiyallahu ta'ala anhu okuvaayo bulungi nsuubira nti tukizzeeyo wansi w'ekigambo ekigamba nti yali ghayur ku ddiini, yalina obujja ku ddiini. aywa buli kyajjanga kiyingira mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga Umar waali tekiba muzanyo. jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Nabi sallam n'ayongera n'agamba nti ate abasinga ensonyi mu bo alhaya yagamba nti Uthman ibn Affan. Abo bonna baalinga basajja rijaalu mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, era Nabbi sallama yawangaalanga nabo n'agenda nga abeetegereza okutuuka yagamba nti wa a'lamuhum wa aqra'uhum Ubay ibn Ka'b, abasinga okusoma Qur'an, yani ne Qur'an eno ey'ekitiibwa nayo eyingirawo mu fiqhu, okugisoma mu kutegeera. Kuba omuntu ayinza okusoma Qur'an n'atagitegeera. Naye abamu ku abo mu basahaba abasinga okusoma Qur'an ne bagitegeera amakulu gaayo ne tajwiidi waayo n'amateeka gaayo, n'abagamba nti Ubay ibn Ka'b. N'amaliriza ebigambo nti wa alamuhum bil halali wal haram Mu'adh ibn Jabal, abasinga okutegeera awo wonna bagaziye mu ilmu, bagaziye mu fiqhu, aga nti abasinga okutegeera halali ne haram Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, okutuusa hadithi gyeggwerayo. Kyengendereddemu mu bigambo ebyo mu bufunze nti olaba bo bennyini basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim baalafuubana ekigambo kya Allah ne bakitegeera liyatafaqahu fi ddiin, ne beefubako ne beerwanako basobole okubeera nti bongera okutegeera obusiraamu buno, ne bateetuulako kugamba nti nabbi atumalira, Abubakari atumalira. Kino kitegeeza nti si nti Ubay ibn Ka'b yabasinga okutegeera Qur'an. Naamu abasinga nabbi gwabawadde, naye ate n'abalala baali bakola ki? kitegeeza Sheikh Ali nga ngenda kuvaako, aywa kitegeeza ekigambo fiqhu kigazi okusinga abantu bwe tuyinza okirowoolereza, kuba tukimanyidde no mu ibaada, ne Sheikh Ali ayina ebirala byatuwadde mu Qur'ani mu kutegeera halali ne haram. aywa Sheikh Ali, Sheikh Zikisoko ina idaafa yezo Sheikh naddala ku Ka'b ibn Malik. Naye mbadde nsaba banze nandisoose okukola jirumu katono nnyo ku nsonga ya Sheikh Abbas. Asha salla ala rasulillah. Sheikh Ali leta idaafa yo. idaafa yange naddala ku fiqh Nabbi sallam olaba nga ayogedde Ka'b naye Ibn Mas'ud mu Qur'ani yennyini omwo Ibn Mas'ud yalina bwe yali nabo naga nti wallahi walakad alima ashabu Muhammad. Kigambo kya Ibn Mas'ud kivunulese yalaga nti wallahi walakad alima ashabu Muhammad anni a'lamuhum bikitabillah, naga nti walastu bikhairihim. kivunulese kamange sewa Kale Ibn Mas'ud nabbi mu kwogera kwe yayogera Ka'b naga nti aqra'ukum Ubay ibn Ka'b, naye Ibn Mas'ud ayogera ebigambo. njagala tufe ku bannaffe abatulaba mwe Ibn Mas'ud yayogera n'alayira naga nti wallahi mu abatudde wano nange mbalayirira ati walakad alima ashabu Muhammad, basahaba bannabbi bonna bakimanyi bulungi bonna alim anni nti nze Ibn Mas'ud a'lamuhum bikitabillah, basinga nze okutegeera ekitabo kya Allah. Naye ate N'ayongerako naga nti walastu bikhairihim, naye ate sinze mbasinga okukola newankubadde nti sinze nze mbasa ekitabo bamanya nti nkimanyi, okukitegeera. naye sinze mbasinga obulungi. naye era tukiddeyo Sheikh Samaha Ibn Abbas Allahu akbar. mu kuvunula Qur'an Tafsiri. mba mwagala okutegeera Qur'an kyetegeeza mutunuuliraani. Ibn Abbas. Njagala ebigambo bino byonna nga bwe bizze tuddemu tubyetegereze mu aya mwennyini gye twayogera omulundi oguwedde era ndopiki olwaleero ntegerekesa twayogera ntugaa nti aya eyo tulaga takhasusu z'abantu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayinanga abaali abalungi fil jihad be yatumanga ne bagenda wa fil jihad, n'abaasigala okusoma ki ilmu sharif, naye ne mbaasigala mu ilmu sharif
balingamu asnaafu balingamu emiteeko egyaki era sheekhe bwajogedde ne mu miteeko egyenjawulo mulimu abaali mu qur'ani nti bano mu qur'ani mwe bali ibnu abbasi ibnu masudi ubayi ibnu kaabu naye bonna ngaera basiŋŋana ntegeregeza min haithu almakharij fa ubayi ibnu kaabu biittifaqi sahaba حروف bwe zijja mu nfulumya ya hurufu enyukta zirina kufuluma zitya teri mu basahaba yali asinga ubayi ibnu kaabu radiallahu tabaraka wataala anhu ntegeregeza mu kutegeera qur'an si mu kugisoma wabula mu kugitegeera nga qur'ani osoma etteeka n'agifuna tuufu wawe n'agitegeera fa sayidina abdullah ibn abbas radiallahu taala anhu ntegeregeza amanyi batugamba nti ate bwe kyajjanga mu ddoboozi eyali abasinga okuba n'eddoboozi eddungi ate nga lyatuka bulungi fa sayidina abdullah ibn masud radiallahu taala anhu era ensonga lwaki nabbi amugamba nti owange mpulizaamu n'asomeramu nabi muhammad sallallahu alayhi ng'ate gwe yakkako wasallam ate era naye yasooka kutya namugamba nti wa alaika unzil kusomera nga yakkakugwe muhammad ate nze nkusoma ntegereke shakahudu alina kansumuludde wano lwakuba anti lwakuba salla ala rasulillah abaddemu nedduwa kagambo naye nze mbadde nsaba onzikirize enfundikire byange mbadde njagala ekigambo kya sheekh abubakari kyayogedde okulaga fiqihi nti agaziwa n'ayingira buli wamu olwaleero sheekh ali sheekh hudu sheekh abubakari ne sheekh samaha mujja kukiriziganya nange nti fiqihi olwaleero nzikiriza nti ze zimu ku bintu abantu bye bafunza byali azaamanyizibwa awo shekhe soko oyimirira kukawo ekisookera ddala tutwale akaseera tusooka tufumiitirize saawa eno omuyizi atulaba wa ilimu ali mu thanawi ali mu idaadi ali mu kirasi zino eza wansi ajja kugamba baseeka nga fiqhi beboogerako be tubitegeera ekisookera ddala lwaki bafunza fanni ne bagifuula bwe batyo lwaki bafunza ekigambo fiqhi ne bakifuula bwe batyo ku ntandikwa y'ensonga basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam ne basalafu abatusookawo abakulu bennyini bakibaaru salafu engeri gye bategeeramu ekigambo fiqhi y'engeri gye tuli kinnyonnyolamu ffenna nti kwe kutegeera eddiini yonna nga bwekola ki bweri nga tetwawuddeemu kasita omuntu aba ng'ategeera amateeka g'eddiini saakute hadithi ennyingi nedda kubanga abu hurayra radiyallahu taala anhu ali mu basahaba bannabbi abakwata hadithi ennyingi wabula ate ekyewuunyisa mu bafuqaha taliimu era ekyo abamanyi abamu bakola ki bweyogera hadithi y'okutukuza ekyombo emirundi 7 ng'embwa ekoze ki ekikombyemu basahaba abasinga obungi bakola ki abamanyi abasinga obungi baagaana ki baagaana ebigambo bye ng'amadhabu ga imam malik bwe gali agamanyikiddwa obulungi ne bagamba lwaki ate ebiseera ebimu yanaazanga mirundi 3 ye kennyini tetwagala yingireyo kuba tuyinza okubuza omuntu akola ki atulaba almuhimu fiqhu banamuleeta tetujja yingirayo inshallah fiqhu nekitegeeza nti fiqhu ku bamanyi abatusookawo bo baali bamanyi nti kwe kutegeera eddiini yonna si kwekwata kurani si kwekukola ki si kwekutegeera hadithi si kwekwata hadithi wabula okutegeera kurani n'okutegeera hadithi n'okubanga omuntu asobola okugjamu amateeka kye bayitanga fiqhi era kikyo sheekh abubakari kyalese alese taarifu ya imamu abu hanifa kuba mba imamu aba naye imamu yakola ki eyasookerawo ddala yagambanga nti maarifatu nafsi ma laha wa ma alaiha ye muntu okutegeera ebintu byakolanga mu busiraamu tebirina mutawaana yena okutegeera wajibu kuye n'okutegeera ebintu ebiri sunna kuye n'okutegeera ebintu ebiri mubahu kuye n'okutegeera ebintu nga biri makuruhu then wama alaiha n'omuntu okutegeera ebiri haramu kuye si mu mirimu gyokka wabula ne mu mutima mu akida kubanga ng'amanyi nti bino wammanga tebikirizibwa muntu kubanga abikiriza ku Allah bino tebikirizibwa kubanga omuntu abikiriza ku bannabbi ba Allah nti bali bwe batyo ate bino byatteeka omuntu kubanga abikiriza ku bannabbi ba Allah era kivala mu akida tulinayo wajibu ne tubeeyo naki ne mustahil kimanyiddwa ekyo lidhalika nekitegeeza nti basahaba bannabbi ne bakibaaru salaf abatusookawo baali kyebategeera mu fiqhi kwe kutegeera eddiini yonna omuntu nabanga amateeka agategeera then tutuuka imamu abu hanifa afa omwaka gwa 15
imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala azali abantu abaliwo mu kaseera ku bonna ne bagamba maata al imam wulida al imam imamu afudde Allah n'akola ki ne bazaalayo imamu omulala nga Shafi'i yakyali mwana muto bwaki akula atandika okusomesa abantu n'aleeta taarifu eyiye n'aleeta yani engeri ye gy'alabamu ekigambo fiqhi wabula lwaki akireeta bwatyo lwaki akireeta bwatyo tugenda tuukawo ye yakinnyonnyola n'agamba nti huwa al ilmu bil ahkami shar'iyya al amaliya al mustanbata wal muktasaba min al adilla at tafsiliyya ye yagamba bwatyo nga kyategeeza mu kyo kyeki yali ategeeza nti kwe kubanga omuntu huwa yani ye irimu oba kwe kumanya kw'obusiraamu kwe tutegeereramu amateeka g'obusiraamu agatufuga amateeka ga shariya yaffe yana amateeka gafuga abantu mu ddiini naye nga amateeka ago gali ku sayidi yaki al amaliya yani ya mirimu yo ya mirimu swala zaka kusiiba nkolagana y'abantu bo nga bo kubanga omuntu ategeera ebibonereza ebiwoba omuntu singa aba akoze ekintu ekiri haramu hakadha وأن هذه هي التعليمات النبوية مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام في حديث أمرنا هذا. صلى على رسول الله. أجابة المكتسبة من الأدلة التفصيلية ونلزم تجيرة بالسلف تبالي بتجيرة المكتسبة من الأدلة التفصيلية ngamateka gano gotegedde gajjibwa muki mu bujulizi obw'obusiraamu obumanyikiddwa yani Qur'ani hadithi amanyi bagaziwa waawo amanyiddwa naye ebikulu Qur'ani naki na hadithi Sheikh Hudu kiriza nkuumire wamu n'abatulaba okusinziira gye tuvudde twogedde ku basahaba Ka'b Ubay ibn Ka'b twogera ku Ibn Mas'ud ne twogera ku Ibn Abbas nekyova okwogera ku Imamu Abu Hanifa ne Imamu Shafi'i tulabye ku Qur'ani nga mulimu basahaba bameka ku kintu kimu naye nga buli omu akitegeera buki bulala mu kintu kitya basiŋŋana ne tulaba taarifu ya Imamu Abu Hanifa nga nnyonnyola ekintu kitya kimu ne tulaba ne taarifu ya Imamu Shafi'i nga nnyonnyola ekintu kitya ne taarifu nga zaki njagala gatta kwenye taarifu ya Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah alayhi rahmatullah iwe yatuwa kukigambo fiqhi yagaa nti fahmu al-amru ad-daqiq الفهم الدقيق فهم الأمر يعني الفهم الدقيق للأمر وكتجيرا ensonga n'ogikenkuka المستنبطة من أدلتها التفصيلية byonna taarifu ezo ndaba nga naye ku kintu kitya ya Imamu Abu Hanifa eri shamil ebuna era y'abasalafu salih hatta baadhi ya Imamu Shafi'i lwaki ejjawira gye bagoberera abayizi abasi yanje bagoberera nga basomesa abayizi tusoma ebiseera ebisinga lwaki gye babasomesa kubanga Imamu Shafi'i yafuuka fanni ku mulembe gwe yani katuka kaseera ng'efuusa eki field yekennyini fiqhu Allah msasir ya Rabbi ng'asobola okutuuka sayidi era waddayo inda al-lughawiyin ashabu al-lugha afaalu sajaya ocho baitaga nti faqha faqiha faqaha ni faqha byombi bisatu bitambula bitya يعني فقه سبق غيره في المعرفة في الفهم إنما يقول أمير مكتجر أي نعم أتي فقه كوكبانتي فهم وأما فقه صار الفقه وله سجية يكنيني يكنيني فوقتي حديث جواسم ينقو تانديك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بالي بجاهلية وكما خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فاقوه انتقل يعني صار فقه إذا فقه nga fiqhi afu sayiye ng'omuntu akoze ki afu yani okutegeera kitundu ku ye ng'ategeera eddiini sallu ala rasulillah jagala omukisa
guwa Sheikh Ashraf ono tukyali ku fiqhi liyatafaqahu njagala otandika ebigambo byo ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu ala rasulillah hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fi ddin jo yenna Allah gwabayagaliza ekirungi Allah mukenkuka Allah mufuula mukenkufu muki mu ddiini njagala otunga ebigambo byo ng'otandise ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man sara ala madrajatihi ila yawmi ddin amma ba'd. Kamange Sheikh Samaha njagala kwebaza omukisa gwompadde n'ebigambo byange nsaba tuddeyo ku kigambo fiqhi nga Sheikh bwakirese. Ekigambo fiqhi kyennyini hatta fi lugha kireeta amakulu gaakyo eno wansi gye tugenda kubanga ffenna Sheikh Abubakar yatugamba ekigambo kye tukkaanya nti fiqhi kitegeeza fahamu ntegeregeza agamba fama li haulai alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha qawla yafqahuna haditha naam muguluza ku yali nabbi ki فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني bantu kibano abatasobola kutegeera mboozi ya Nabi Muhammad abatasobola kutegeera mboozi ya mtume ntegeregeza yani alfiqhu kine kijjayo mu aya ndikitegeeza kola ki kutegeera ntegeregeza qalu ya shuaibu la nafqah ma nafqahu kathiran mimma taqulu qalu ya shuaibu Allah yotubulira abantu ba Shuaib bamugamba tuwange Shuaib ma nafqahu kathiran yogera fesu tubifuna yani byoyogera nitubiwuliriza netumala biwuliriza ne tutabikola ki ntegeregeza omuntu asobola okuwulira ekintu wallahi natakitegeera kibeera era kibeerawo nembulamu bafu bwa bulijjo ng'okyogedde mukiwulidde nti kiwulikise mukitegedde era mubeerawo olinayogera bigalaga ebigambo byenze sibitegedde kubitegedde neze mbitegedde gena masisa idhan lisan yafqahu qawli nti Mungu nawadde nti nina kyenina ku lulimi naye kkiriza babitegeere nze njogere Allah bikole ki bibategeeze ntegeregeze eyandibadde himma ya buli musiraamu yenna mu kutegeera kwe kale ebirala bigaane naye eddiini agikole ki obusiraamu si bwakumala gawulira Sheikh Ali nti nawulidde sikwata hadithi nti nina hadithi bitaano mu mutwe nedda basahaba ridwanullahi alaihim sayidina Umar ibn Khattab yatugamba nti teyasukkanga Qur'an aya okujja nga amaze tegeera eyakulembedde nti Allah yagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin etegeeza ki ma maana alhamdu naafayo kulaba nga aya agikola ki agitegeera ntegeregeza lwaki Allah agamba nti alhamdulillah natagamba nti alhamdu fillah oba najja aya agigenderera mpaka lwajjayo amakulu gokukola ki gokutegeera ga aya ntegeregeza kigambo kutegeera yemihina yaffe kimanyiza kivunula ntya kati nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi gyolese yatulaga natugamba nti man yuridillahu bihi khayran wal hadith adhunnuhu muttafaqun ala sihhatihi teri gondoza nfufu yagamba sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khayran Allah gwayagalize ekirungi Allah gwasiimye mubaddu namuwa ekirungi ntegeregese mu birungi byonna wakati mu kuba nti bingi Allah amuwa ekirungi ekisinga namuwa kirungi ki yufaqihu fi ddin Allah namuwa okutegeera eddiini ntegeregese si yuallimahu ddin asobola okubeera nga alim naye nga si faqih wa hadha kathir tugiraba olwaleero mu bamanyi baffe bangi eno netugamba laisa kullu alim faqih faqih wa kullu faqih alim
si buli muwalimu si buli asoma nti mukenkufu naye ate buli mukenkufu muki mumanyi mutereevu. Ithan olwaleero Sheikh Samaha kitulina nti buli gwe tulaba ayogera oba gwe tulaba ayogera ebigambo ebirimu Allah yagamba n'omubaka we, fe olwaleero tetumanyi, tetwawula wakati wa ilmu na fiqhi. Ntegerekese fiqhi ali waggulu wa ilmu, fiqhi ali waggulu wa ilmu. Ntegerekese yani bafuqaha bali waggulu wa baulama ngera wa ahlu dhikri bali waggulu wa bafuqaha. Ntegerekese yani bijjira mu madaala ba ahlu dhikri fasalu ahla dhikri in kuntum ogenda ku Allahumma salli olaina jantwala naye Allah ayina kyogera nti fasalu ahla alilmi naye yali asobola okukyogera naye nti fasalu ahla dhikri wa ahlu dhikri okifundiza sheekhe n'abatulaba oleme kufuna buzibu ba ahlu dhikri bayina eri enkizo ya Allah fattaku llaha wa yuallimukum llah mumutegeere Allah bamanyise sibe bazikiri salla ala rasulillah sheekhe naye bayinza okujjamu bo. sheekhe maliriza ebigambo bisa. Ithan ekigambo fiqhi tuddeyo ku makulu gaakyo nti gategeeza kutegeera buli nsonga yonna ejja oba nga omusiraamu ogikola ki ogitegeera. Kyekigambo kye nagamba Sheikh Samaha nti mu ilmu eyasinga okulyazaamanyizibwa ya ilmu ya fiqhi okuba nti abantu bagikasusalira ku ntegeera yaffe eno nekomaawo so ate nga oba oliawo egaziwa okusingakaawo netuuka n'okuyingira mu basheekh Abakari yayogedde mu mbeera z'abantu aba bulijjo neyingira mu bintu ebyaki ebyenjawulo. Wal ilmu inda Allah. Okusinziira ku bigambo byonna ebikulembedde waggulu tutegedde nti fiqhi yadde nga kigambo kigazi era nkakasa olutuula lwaffe luno tetusobola kumalayo butuufu bwa kigambo ekyo. Naye Sheikh Ali nzija gy'oli sebo tulabye mu bigambo bya Sheikh abakulembedde nze okusinziira ku nze kyenzigyemu n'abatulaba kyenkakasa kyebafuna mu bigambo ebyo kyebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne Qur'ani yamusibwako bigambo bigazi bigambo bingi. Ebigambo ebyo tusobola okujjamu ebigambo ebisukka ku kimu ng'era bwe kyeyoleka ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basalafu salih nti kigambo kyejja buli omu nakyogera lulwe naye nga tamenyeewo obutuufu bwa kigambo kya munne ate ne basigala nga bawaŋŋanyi beewa ebitiibwa. Sheikh Ali mbadde nsaba obeeko ebyokulabirako byotuwa mu mbeera eyo nti kutegeera musobola okusukka kutegeera gwe kwotegedde munno omulala n'ategeera bulala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sheikh Samaha ntusa okusima kwange gye muli mwenna olwa okunnyonnyola okutegeera. Tutambula mu nsi muno mu mbeera nga twalyetaaza okutegeera ffenna naye tetusobola kutegeera kyekimu ensonga esooka. Ensonga eyokubiri ate ndoza nga yali badde esooka mu aya ne hadithi zonna ze mbadde musoma mpuliriza nnyo nga abantu boogera naye man yuridillahu bihi yufaqihuhu akati nze obwongo bwange bugenda ku yufaqihuhu. Man yufaqih ani ategeeza ani agaba okutegeera kuno Allah bw'oba tonnakimanya oyinza okusoma n'otategeera naye nga n'okusoma okoze ki kubanga ye yakwagaliza bwakwagaliza akuteerawo amaki akuteerawo amakubo agakutegeeza. Kati bwabeera nga Allah yategeeza
abaategeera nti Allah yategeeza baasabayo okutegeera, baasaba ye Allah bakole ki, bategeere. Abawalimu mwenna mu nsi yonna bw'obanga mu sujuudu yo temuliimu rabbi zidni ilma warzuqni fahma, bw'obanga tolina dduwa ya Musa mu sujuudu yo nga Allah jalla okumanya onyongere n'okutegeera, bw'oba togirina eyo nga Allah jalla jalaaluhu yatukakasa kuba katono fiqhi nti mu swala wali abdi wali abdi ma sa'al, bw'osaala n'osaba ky'osabye Allah agenda kola ki, omuwalimu yenna nga mu sujuudu yo temuliimu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, oba ogenda kumenyeka. Ebyo bigambo abantu bimanyi nti bigambo bya Nabbi Musa abisaba Mungu we. Nabbi Musa edduwa ate nga ne aya sheikhe ga waqul rabbi ne nabbi mu bingi ebyaliwo nabbi byali asobola okusaba Allah amwongere, yasaba rabbi amwongere waqul, Mungu amugamba gamba. Kyenavudde nkuga nti bw'otamanya kino sheikhe kyayogera obukulu bwakyo min qibali lilahi min qibali lhaqi subhana, Allah yakimulaga nti kirungi tokirekaayo. Musa alina byasaba naye Allah nga nti waqul manha rabbaniya, kirabo Allah akigaba. Abantu Mungu abawadde ebirungi bingi, bw'abawa mu bimu ku birungi Allah byatuwadde abantu bafuuka ekizibu. Allah yawa Nabbi Isa alayhi salam ebintu bingi, kuzuukiza abafu, kuwonya abalwadde, kukola kino kola kino, abantu ne bavayo ne baga nti oyo ye Katonda yennyini kuba yamugabirako. Ye Allah jalla jalaaluhu bwe yajalaga nti in huwa illa abdun an'amna alayhi, oyo gwe bagamba ebyo abdun nakakasa sifata al-ubudiyya jalla jalaaluhu, namala naga nti an'amna alayhi. Bano abatudde wano babako ebyengira byetumuwadde, kati bano abatudde wano olwaleero ibadullah Allah an'ama alayhim, nasalullah an yaj'alna fihi Allahumma amin. So eyo mpisa ey'okukakasa nti bino byonna basheekhe bye boogedde ne bakwogerera ku Imaamu Abu Hanifa ne bakwogerera ku Imaamu Shafi'i, fa'lam nti abantu tebaaligambye nti maata al-imaamu wa wulida al-imam kaifa naye kubanga Allah alina ebyengera byakola ki. onasona sheekh okutula kitegeeza alfahmu hadha laysa mahsur ala al-ashkhas, okutegeera tekuli sikufunda nti bano be balina okutegeera. farubba muballighin awa min sami'in, gena masasaba njagala kutandika hadithi shikhari nsaba hadithi ojigattire mu biiznillah tojera bigambo annaasu. Njagala kuddayo ku hadithi gye wasoose nayo Sheikh Ashraf gye yanyonyodde. Njagala tukakase nti njagala kutambula mu kigambo kya Sheikh Hudu Yusuf yatugambye nti Imam Abu Hanifa yafa ne bazaala Imam Shafi'i ne baga nti wulida al-imam mata al-imam imamu afudde wa wulida al-imam. Sheikh maalish onasonyiwa okukwata kuba bwetu njagala abantu abatulaba bwetwogera imaamu sikakkanya ddala ly'abasheekhe ba imaamu abatusaaza, tetutegeeza imaamu ow'eswala, tetutegeeza imaamu wa swala, tutegeeza imaamu omumanyi. Ande emisitolaho egyo mwagikyusa simanyi lwaki omumanyi tutegeeza emisitolaho egyo yakyuka katono nnyo. Njagala omuntu ono atulaba katononyo kyensaba Allahumma salli ala sayyidina rasulillah. Bwetwogera imaamu mu byasa bino Sheikh Ali byayogereramu, twogera ku musajja nga yali faqih, ntegerekese, nga yali mumanyi wa fiqhi, ntegerekese. Ngera ekigambo hafidhu bwe mwakyonoona olwaleero ne mukiwa abakwasi ba Qur'ani. Naam. Ate nga bahafidhu bahuffadhu betwalina
emabega hufadhu lhadith alhafidhu suyuti naba mufaanaganako mutegereke babayitanga bahamala salla ala rasulillah ebyo ebigambo tubisizaawo si kukakkanya ekitiibwa kya muntu yenna naye olwayo baimamu bafuuse baimamu ebigambo ebyo sheekhe pazina wali imamu sheekh samah ebigambo ebyo sheekhe njagala kubizzayo ku hadithi gye twatandise nayo olina ekigambo ekirungi ate kyotaataddeko naye nga kikulu kitandika kigamba nti annaasu kyabantu annaasu maadin abantu maadin bibeera birombe bya bugagga kamaadini dhahabi walfidda nga bwe tulaba ebirombe bya zaabu hadithi sheikh jasami annaasu maadinun nabbi sallallahu alayhi wagamba kamaadini dhahabi walfidda abantu birombe alafdaliya obulungi walkhairiya kiva abantu tebayinza kubanga benkana abada abantu tebasobola kubeera nga bakola ki tilka rusul faddalna ba'd tebasobola teriyo mulembe mungu gwe yakola nga abantu bebamu nga benkana oba sente oba bitiibwa oba kumanya naye wano olwaleero tuli mu kumanya tuli mu mbeera ya kumanya so muirimu annaasu maadinun kamaadini dhahabi walfidda abu hanifa alimamu abu hanifa معدن إمام شافعي ويجا معدن إمام مالك معدن أبو أحمد معدن الليث معدن خيارهم abasinga obulungi gold ebirombe bya gold we bibeerawo bibaga nti awaliwo gold wasigala wa bbeeyi oba avuddeyo oba takoze eki olwekyo ekiriwo kikifuula ekyebbeeyi kyekyetugamba nti basahaba bafuuka babbeeyi okulaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abayiga ku basahaba ne bafuuka babbeeyi okulaba ku abaalaba oli kikigwa ekikufuula owa bbeeyi ekifuula bano abatudde wano okuba ab'ebbeeyi kubeera nga basobola okwogera ebigambo nabbi muhammad sallallahu alaihi rabbi naye ne wano wetutudde wano laba maden ebya yusufu sibirina ebya ali sibirina ebya asharafu sibirina ebibyo sibirina nammwe temulina byange kati nabbi sallallahu naga nti khiyaruhum fi ljahiliya goldi oyo nga bwabeera nti wabbeeyi nga tebannamusima ng'akyali mu ttaka khiyaruhum fi lislam bwajja okubeera ow'ebbeeyi ennyo nga bamugjeeyo ne bamutwala n'ayita ne mu byuma ettaka ne limuvaako n'alabika bw'ati nti kati ono ki kati ono dhahabu idha faqihu senga banaaba bamuyisiza mu process so bano process gye bayitamu okutuuka okwambala ejjuba okutuuka okwambala ebitambaala okutuuka okugamba nti abantu abo boogereyo ebigambo bya allah wa hatha sharaf azim in huwa illa abdun an'amna alayhi ng'okigobereza nti tukisabaani tukisaba allah ekyokutegeera wansabye example sheikh owekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali asomesa yasomesa ilmu lqawaid empagizi ilmu lqawaid olwaliro abantu bagenda ne basoma qawaidu fiqhiya ne basoma ilmu lusul ne bajjamu qawaidu usuliya nga balowooza era bagamba nti ilmun mustahdath si bwe kiri bagamba nti ilmun mustahdath baulama bagikola ki bagireeta kalla eyo si ndaba yange nze ali zikusooka ilmu lqawaid kuba alilmu ilman mu mbeera eno eya fiqhi ilmu lqawaid wa ilmu lmasail ilmu lqawaid wa ilmu lmasail owekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi y'abasajja abajja ne bamugamba nti ya rasula llah inna qaumun narkabu lbahara kyefe tuli bantu
tukozesa amazzi mu kutambula narkabu albahra bantu b'amaato balunnyanja ونحمل معنا القليل من الماء naye nga tulina amazzi matini ku lyato lyaffe إذا شربنا bwe tusalawo okunywa ge tuyina الصلاة بيتوك وحان الصلاة ما نتوضع تتولينا مزية وإذا توضعنا به عطشنا ya rasulallah tuli ku lyato tutambula tulina amazzi ge tuyina amazzi gano bwe tunaakakozesa okufuna ewuzu ennyonta egenda ate era bwe tunasalawo okuganywa tetugenda kufuna wuzu tukole tutya أفنتوضع بماء البحر amazzi gano ag'ennyanja kwe tutambulira ago tusobola okugafunisa ewuzu شوفوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الرجل بالقاعدة علمية محضة قاعدة فقهية وعلمية محضة يا مغانت هو الطهور ماؤه ti amazzi ago mayonjo amazzi g'ennyanja huwa الطهور ماؤه amazzi g'ennyanja ago mayonjo n'atakomaawo naga nti alhillu maitatu ebigavuddemu nga bifo tukkirizibwa bbiri سيكا علم في المسألة أو في القواعد في القواعد أصلا هذا علم يا قواعد naye omubaka waliwo ekigambo allah kinneerabizza simanyi basheekhe oba tuyinza okijjukira nabbi baamubuuza amazzi exactly n'addamu ansa eri awusa nga ngazi eyingizzaamu ekibuuzo kyabuuzizza n'ebirala bingi alfiq kisheekhe kyagambye nti nabbi yayogera ekigambo nga principle eyingiramu byonna olira sheekh okutegeera kuno alfiqh bino tosobola kubitegeera okujjako ng'osomye ate noono omusomesa addamu araani amubuuzizza alayhi salatu wassalam araa alaba abuuzizza okutegeera kwe kukomawa ono bwe namuwa qaida ne bw'anaaba tali kumpi nange gy'anaatambulira yonna mutegeevu okusinziira ku kibuuzo engeri gyakibuuzizza musajja ono mutegeevu kati nina kumuddamu biilmi alqawaid ate bilfiqhi hadithu nnasa bima yafhamun abantu mu fiqhu oli okubanga naye mukenkufu kwe okutegeeza abantu ebigambo byebagenda okutegeera ebitali waggulu wakutegeera so in other words onaze level gy'aliko n'okubuuza kwabuuza bwe naamuwa qaida mu luzungu ndoza bagiyita maxim general rule bwe naamuwa qaida ajja kusobola okutambula yonna gy'agenze ng'atunuuliza qaida eno kubanga tajja kudda kumbuuza ya rasulallah ekigambo huwa tahuru mauhu kitegeeza tagenda kukoma wambuuze tuganazisa omufu ya rasulallah tuganazisa omufu tugafumbisa emmere tugozesa engoye tuganywa na buli kyonna ekiyinza okuvaamu ekintu okuyonjowala nabbi yakiteeka mu kigali kiga nti huwa tahuru ate mwe munaba mutambudde ne mugendeyo mujja kusanga ebifudde byamu nga mumanyi kigambo kimu nti almaitatu haramu nayongerako ekigambo nti alhillu maitatu eyo ilmu alqawaid muassala okuva eri nabi sallama wafi lfiqhi gwabigambye agenda kubitegeera sheekh ali mbadde nsaba nzira woolisa naam sheekh udo naine ekigambo ekimusiiwa idafa eyinza okuba atuwe mbadde sirina kyamaanyi kujjaku agamba sirina kyamaanyi nekigenda kujja nkizitowa gamba sheekh yani nti oludde kigambo kyaleeta aisha radiallahu taala anha kyeyagamba yagamba umirna yani ekigambo kya sahaba ate ekigambo kya sahaba ekijja naga umirna hukmuhu rafu kimanyikiddwa yagamba nti umirna twalagirwa mukhatiba nnasa ala hasabi uqulihim allahu akbar abantu tubagambe twogere n'abantu sinziira ku buli omu tegera kwekukoma shekhe fiqhu ono tugenda kweyagalirawo nnyo kuba bwe tunaategeera fiqhu ono ndaba lahza shekhe tujja kuyamba nnyo omuntu waffe wa buli
ate era n'omuwalimu atuwuliriza n'ekifuba ekigazi ekyanjulukufu kakasa ajja kutegeera abantu kuba obusiraamu bwaffe wano si bukulu nnyo kitegeeza abantu betuwangaliramu tulina okuba nga tuli beegendereza nnyo bigambo byaffe betubaga Sheikh Ali maliriza njaga kujyawo Sheikh Ashraf nakyange kiri kutya Sheikh Ali njagadde kusaba Sheikh Ali bwagenda n'atunyumirwa ffenna okuvunula kuba kutono njagadde sebo ebigambo bivunule kyeka ekigambo ensonga lwaki mbimuvunulira kuba ekigambo Sheikh kyayogedde njagadde abatulaba bakigoberere bulungi nti ekimanyikiddwa nti buli ekifudde kyokka kya haramu okukirya hurrimat alaykum almaitata ebifudde byokka haramu wa amma bwekyajja ku nsonga y'ennyanja nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuwa hadithi nga qaida nga principle nene n'atugamba nti amazzi g'ennyanja matukuvu alhillu maitatuhu ate ebifiiridde mu mazzi ogwo oba ebifiira mu mazzi bya halaali okubikola ki okubirya ntegerekesa so ekigambo ekyo mbadde ndaba nga kikulu okutambula nakyo nga bantu baffe nfunza sebo Sheikh Samaha wansabye ebyokulabirako sinakuwaayo neki Allah ate ngandaba sinakuwaayo nekimu naye mbadde ngezaako okuassalira ilimu ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne fiqhi nti inna maqsad azim min maqasid ash-sharia al-islamiyya huwa hifdhu al-aql nti mu bimu ku bigendererwa ebikulu mu shariya yaffe mu busiraamu bwaffe buno okuuma obwongo buno kubanga bwe bugenda okututuusa ku fiqhi ekigambo ekyo nina ekigambo kye nasomye ejjuuzi era kyemanya baali tukyogera la nuqaddimu al-aqla binnas tetukulembeza bwongo buno kuki nassu bwejja tetugiteekamu buki naye wala nafahamu nusus illa bilaql naye ate nususu zino bigambo bya nabbi bigambo bya Qur'an ya Allah yassa tetubitegeera okujjako naki nabwongo ekitegeeza mu fiqhu ono mu ddiini yaffe eno obwongo buno amagezi ga makulu yamanatu taklif طبعا شيخ العلم هو ما أدركته العقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هو ما أدركته العقول الله فيما يقول الله والرسول الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر ilmu alqawaid kyengezaako okutuukako okukakasa nti obwongo tebusobola kubeera bwe bumu nabbi yatunuulira omujitamaa gwe n'amanya nti ono nteekeddwa muwa ilmu alqawaid era ne bw'anaaba talina ng'agenda kuzitegeera ajja kusinziira ku kino ajjemu ebirala bingi تفرع القواعد من القاعدة العامة وبقى قواعد كبرى وقواعد صغرى متفرعة ngaziva mwene ki ngaziva mwene nene yani waliwo ebyaliwo nga mutume waali sallallahu alaihi wasallam naye nga kimanyi twajja kubawo ebijja okujja kati n'atuwa kaida qawaid principles nga zijja kutuyambako biriwe binaaba bizze tunasobola tutya okubiramulira ku namula ate abawalimu hadisi za nabbi tuzisoma utiitu jawami alkalim mukama wange munyumiddwa nnyo salla ala rasulillah saba Allah twogera okutegeera Allahumma amin nabbi Allah yamuwa ebigambo nga bifunda mu bigambo pimpimpi naye nga amakulu له معاني كموج البحر في مددي ebyo bigambo bita byakusaaga era ne aya zennyini zino njagala tubeere benkanya ebigambo ebyo bya imamu albusiri fi lburda abamu tumanyi okulyaza amanya imaamu oyo netwogera abiyati ze
wala nantasibuha bibye netutamugamba nti amana ilmiya kuba ffenna abantu eno baiti bashekh tugimanyi muhammadu sayidu lqaunaini wathaqalaini naye ndwawo okuwulira abantu abagamba nti ebyo ebigambo bya imamani busiri sabo eddakiika emusebo eddakiika zonna bano baziridde sirina kyenayogedde shekhe ekirala wa ilmu lmasala nabbi abantu bajjanga ate n'atabawa ilmu lqawaid ne bajja ne bamubuuza ensonga ngeri specific n'abaddamu ekyo kyennyini oba oluusi era n'abayamba n'abakola ki n'abongerezaako ku specifications ezo ti mukama wange nabbi muhammad maama ne taata baafa hal baqiya min birrihima shay'an aburruhuma bihi ba'da mawtihima ago masala eyo si qaida nyumirwa abantu bano bannange ebigambo bino nga tebibavuunulidde nti owange omubaka wa allah maama ne taata baafa naye waliwo ekintu kyonna kyenyinza okukola nendaga obwetowaze bwange okubagondera kwange nga bamaze okufa nabbi yagaa nti bwekiri nabimubuulira infadhu ahadihima assalatu alayhima assalatu alayhima genda bakolere edduwa kubasabira genda bakolere edduwa bakolere edduwa infadhu ahadihima suratu arrahimi allati la tusalu illa bihima nebirala bingi ya rasulallah mukolere hijja nti mukolere ki ago masala so waliwo abantu nga ilm masala wa ilmu alqawaid man atqana ilma alqawaid oyenna anyweza yempaji zeddini wasi'ahu ilmu almas'ala bino ebisigadde bigazuwa naye man arada ilma almas'ala naba yagadde irimu zino zetwawukanamu mutono nnyo mu irimu nga tannaba kufuna irimu ya qawaid kano nkawaaba walimu bannange naam nyweza irimu ezi nkakasa ebigambo bibijja kendeera ku kyoba owulidde nga tokitegedde omuntu bwanyweza lugha olulimi oluwarabu kuba eddiini yaffe yakka mu luwarabu oli nanyweza ilmu alqawaid qawaid fiqhiya oli nanyweza ne usulu lfiqhi nkakasa ebigambo bye bibeera bitiri ku kiba kizze mwongereko ilmu marifatu tashrii alislami eyo gimwongere because bwanagisoma bino byonna mubajja bimusasira nawe oyagala yongereko ilmu ya mantiki kati awoseeka mubakalubiriza kitegeeza eyo fiqhi ndozolabyo kye bayita fiqhi hatta tasira imam bino byonna olaba nze nka yongerako noli agamba yongerako nona agamba yongerako kitegeeza omuwalimu omulimu gwaffe kusoma butereevu kati sebo examples zino ze wansabye sebo Sheikh Ali mu bwama bwewankubye example sinaziwa naye sebo kkiriza example zange seka sinaziwa example ezo zijja okutunyumira nnyo ku mulundi okuddamu salla ala rasulillah allahumma salli wa sallim wa barik njagala Sheikh Ali ono muwe eddakiika emu ayogere ebigambo bye bisembayo tusiibule bannanga abantu subhanallah salla ala rasulillah allahumma salli ala rasulillah omanyi irimu eno empooma gyewooma era n'abagiraba nze kyemmanyi vidiyo zaffe zino bazitandika n'akaseko bazimalako era baseka irimu enyuma otegeka birala mungu n'abaako byakuleetera ng'oyogera byewabadde otegese Sheikh Ali nabukkiriza nfungira n'ebigambo bibiri ekisemba kijja kuba kibuuzo ba sheekhe bakibadde mu bigambo bya Sheikh Ali sheekhe huli oyo yakibuuddeko naye ekisooka basheekhe batugambye nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogerera nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogereranga mu bantu ng'abamanyi amanyi embeera zaabwe ezifaanagana
ku kyokwogerera mu mbeera z'abantu nga bwe zifaanagana nabbi saa sallam hadithi ennyingi ez'enjawulo yabuuzibwa ayul amalu ahabu ila llah naye nga mulimu ki ogusinga obulungi eri allah mulimu ki ogusinga okukwagala eryani eri allah subhanahu wataala naga nti assalatu fi awali waktiha swala mu kaseera kayo akasobola yamala kutunuulyani fi waqtiha mu kaseera akasooka alidera nejjanjera emubuuza kibuuzo kyekimu naye ate ansa nekola ki nekyuka neyawukana nebamubuuza nti ate mulimu ki okusingira okwagala mu maaso ga allahiwamuha ogwo gwolubeerere naye gwandibadde mutini nekuba mutini naye nga ogenda gukola leero oguddemu ekya oguddemu neddi ng'obulala ogenda kuleetayo subhanallah 33 alhamdulillah nga wetukola baada sola nenkya otambulire awo n'emirimu egifaanagana ku kisembayo ekyo kigenza eri abawalimu sooke tutunaye ani abuuza waliwo omuntu ajja okusa akubuuze kalandi kalamulwa katya naye ng'ekigendererwa kye gwe omutunuuliddewo oti omusomye n'omulala nogaa nti kati ono azze kuwakana azze kola ki muga nti akalandi tekakkirizibwa waba kyayagala ala hasiba alhal kubanga waliwo abantu abamu nga newomuwa obujulizi tajja kola ki Sheikh Juma alumu yaga nti waliwo musitami we tutalina kuwa bujulizi nga hatta obujulizi bwennyini tasobola kubwawula sallallahu ala rasulillah ojiri kisembayo yaga nti bagambye nti abantu abaaliwo ku mulembe nga imamu Shafii azaalibwa bagamba nti maata al-imam wawulida al-imam imamu afudde naye imamu n'akola ki mulala n'azaalwa mukiraba mutya ku mulembe guno okugamba nti waliwo basajja bakulu bakadde baffe baafu era abamu ne batuuka okweraliikira ne baga nti abawalimu baffe bonna bakoze ki diini yaffe egenda kuggwawo ekituufu ffe abawangaddeko ku mulembe guno tulaba nga wandibanga waliwo wulida al-aimma si imaamu balabika bangi basusse allah atwongere okutegeera ya rabbi n'okumanya sheekhe tumaliriza bannange sheekhe Hud tugambe ebigambo byesebe ebisembayo programu eno kati olaba nti fiqhu nze ntegeezezza makulu malala subhanallah mu programu eno sebo sallallahu alayhi wa sallam ina hadithi naye nga sinagenda ku hadithi tulina ekintu kyetulese olunaku olwaleero lwayita yoswafu allah kitujjukize tujja omulundi programu tujja kikoonako inshallah wabula ina hadithi emu nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam ga Muadh ibn Jabal namuga nti ya Muadh wange Muadh inni araka dha'ifa kulaba oli munafu tunulira bwenti namugamba wa inni uhibbuka nate Muadh kwagala nnyo Nabi sallallahu alayhi wa sallam atayinza kulimba ma yantiqu anil hawa namugamba nti la ta'muranna ala ithnain tokkiriza nkubeera mukulembeze yanewa abantu bameka babiri lwana nnyo beera owa wansi okujja nga allah akiridde ne bakola ki ne bakulemerako awo tuba tujagaziwawo naye almuhimu teweesookanga bukulembeze kutandika nsonga zakuba nga oyagala bakulembeze buli kaseera okuteeka namugamba nti wala tawalayanna maala alyatim ate maali yamulekwa tokkirizanga gikuwa nti omuntu wafa akulekere maali yani yamulekwa mbu benga okola ki waginako obuvunanyizibwa hadithi eyo ngireese egasa abatuwuliriza olunaku olwaleero era tusaba allahu tabaraka wataala atugase nayo ffenna kubanga ebiseera ebisinga abo walimu eyo fitina fena gyetukola ki gyetuyitamu hadithi eri muslim sheekh Ashraf
Ugwe tugenda okusemba naye sabato nkosa. Alhamdulillah, njagala kubeebaza olw'okututeekera puroguramu ennungi efaanaganako bweti. Abalungi abatulaba, tulina ekigambo kye mbakubiriza nakyo nga maliriza ebigambo byange. Amanyi baffe kye baatugamba ridwanullahi alaihim, baatugamba nti omuntu yenna man zaada ilmuhu qalla inkaaru. Omuntu okutegeera kwo okumanyako okuyitirira omugazi mu kutegeera ne mu kumanya, okuwakana kwe kukendeera. Ate waman qalla ilmuhu ate oli irimu yewebeera nti kathura inkaaruhu, okukayana kwe n'okugaana kwe kuyitirira. Allahumma rzuqna al-iman wal ikhlas fi al-amal wa sallallahu ta'ala ala sayyidina rabbil alamin. Ffe Abaganda ne tugamba eddebe eritaliimu mazzi sauti likuba nnene. Si bwe kiri Sheikh Mulange sibanga asobezza ekigambo. Bannange nkakasa ebbanga lye tumaze essaawa yaffe n'eddakiika ezigenzeemu, nkakasa bingi ebyogeddwa, era nga bwe mutulabye wano nange kennyini abadde atwala basheekhe bano, nange ntuuse nendaba nga omuliro gunkutte. Nsaba Allah ya Rabbi ffenna twongere okutegeera n'okumanya eddiini. Insha Allah bajjukiza tutambudde ne Sheikh Ashrafu bazanye n'engo, tubadde ne Sheikh Ali Abubakar Wambete, tubadde ne Sheikh Hudu Yusuf Al-Madani, tubadde ne Sheikh Ali Ahmada zikusooka omulangira, era nkakasa insha Allah n'omulundi omulala nsaba Allah tuwa obulamu agira atulekawo tujja kweyongera okwogera ku nsonga gye tubaddeko. Tubadde ku lutuula lwaffe Durus wa Ibar, nsigadde Samaha Muhsinu Bakasambe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa